Mugekiro kyalero gujabagidde nate mundu ezeemu bannansi bali mu dduka President aganye okuteesa amasannyalaze gassa omuntu. Obudde bugayegaye nate emmundu ezeemu okuseka wali ku muliraano e Congo ng'Abayekera b'ekiwayi kya M23 bo beefuka n'amagye ga DR Congo mu kitundu ekya North Kivu era bannansi ba Congo 10 basibye engugu beetegula olutalo baddukira Kisoro wano mu Uganda. Abatuuze eruddeyo bagamba nti tebaakombye ku mpeke ya tulo mu kiro ekyayise Lugaba ebadde tennabuggyako ddiba abasajja ne basumulula emmundu mu bitundu eby'ensozi z'Evirunga Kinyana Mpindi okuva ku nsalo ya Uganda e Bunagana mu disitulikiti y'e Kisoro. Abatuuze bagamba nti nabo bibasobedde nga n'ensonga ezivuddeko dduka ono bazeebuuza tebazitegeera. Habaye intambara amasasi gari kutwirukaho none rero twahungiye muno mu Buganda kwera buno mu gitondo niho twageze muno abari kurwana ko turi kumva amasasi nto tuza bari karavugira muri canzu muri cyo kirere cyo haruguru cyo kushamba ku birunga bariho abapfuye ko twabamenye ariko bariho bapfuye ko twumvisha amasasi gari gukubita none twamenya tukiru twavuye rya cyisa 10 umugabo wanje kasubiyeyo kubashakira utuzi nawe suruko bireba habaye intambara nyine nawe nkibyo urukureba natwe twese turi kwiruka twahangayitse ariko ubwo nkabasoda nyine nibo bana babonye baziyo. Abadde RDC Watson Captain Peter Mugisha akasiza nti bannansi ba Congo 10 bakyekulumulula nga beesogga Uganda nti era bakolaganye n'ab'ebyokwerinda ku ludda lwa Congo okuzza embeera mu nteeko. Bakwano baffe b'e Congo bafunyemu ebizibu balebo be balowooza nti bali mu 23 babaatakinze kati baatakinze barracks ziri 3 ze bakakwata kati abantu bwe bawulidde embundu naki ne balaba abantu babatategeera ne badduka ne bajja eno mu Uganda. So tulina kati abantu nga 8 abayingidde betusuubira nti bayingidde naye abalala bakyakola ki bakyayingira bakyajja mu Uganda. Naye naffe tugezaako okulaba nti tubatwala mu transit camp Nyakabande basobole okubeera eyo bulungi kubanga bwe babeera wano ebonagana wano tiwali mazzi tiwali toilet twagala babeere we basobola okufuna mazzi we basobola okufuna toilet bakubye bayingidde mu mabalaks bazikutte kati abantu bo baddu n'abaserikale balala bali awo. Mugisha agambye nti bakitegeddeko nti abajambala ba M23 mu lulumba luno bawambye enkambi z'amagye ga Congo 3 namba mu kitundu eky'Erushuru kyokka tebannamanya oba waliwo abattiddwa abalumiziddwa. Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku banoonyiboobubudamu Esther Nyakuuni ategeeza Kyabassa akawungeezi kano nti bagenda kukwatagana n'ebitongole ebikwatibwako balabe ekyokukolera ababudami bano. Kati abantu bazze ne badukiira e Bunagana ba asylum seekers naye aba rebels bali kweyongerayo eno e Bunagana abajasi b'e Congo bagezaako mpuliro okubataasa Bunagana naye abajasi b'e Congo bali kukolagana ne UPDF okusobola okubasupportingamuko okulaba nti ba rebels abo tebasobola alimu okugoberera ddala abantu so abantu bakyali stranded ku border betwogerera naye monitoring situation. Omuwagizi wa poliisi mu bitundu by'ekigezi Erimate agasiza nti embeera bamaze okugikakanya kyokka embeera efaananako bw'eti yaliwo okw'omwaka oguwedde mu mwezi ogw'e11. Bannansi ba Congo era baddukira mu Uganda gavumenti ya Congo n'ekiteka ku Bayekera ba M23 kyokka omukulembeze wa Bertrand Bisimwa byonna yabyesammula. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bongedde okusimba Obwakabaka buno olw'amaanyi ge butadde mu kusibusa ekirime ky'emmwanyi ekyabanga ekyettunzi okuviira ddala ku mikaabya n'emicwa nga buyita mu nteekateeka ssejjololo eya mmwanyi terimba. Bannabusujju be bayisizaamu eddoboozi eryo ng'okwosa enkya ku Lwokusatu Obuganda bweteekerateekera okuzza olunaku lw'obulimi n'obwegassi olukwatibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogwa Mugulansigo. Olunaku olw'okuwefumiitiriza ku by'obulimi n'obwegassi lukuzibwa mu ssaza Busujju ku mbuga ya Ggombole ya Mumyukamaanyi ng'emikolo gya kulemberwamu omwoleso gw'abalimi ogutandika enkya ku Lwokubiri ng'abalimi baakwolesa ebirime n'okuyiga ebirala ntoko. Wakati mu kuzza olunaku luno Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga ateeseteese okulambula bannabusujju abasoosowaza ekirime ky'emmwanyi era abaanukudde omulango gw'emmwanyi terimba.
Wano atwala ebyobulimi n'obulunzi mu ssaza Busujju era omulimi omukuukutivu Ssaalongo Edward Nsobya asinzidde n'ajjukiza abalimi banne nti newankubadde basaanye okulima ebirime byonna naye basaanidde okuyitimusa ekirime ky'emmwanyi kubanga amazima gali nti emmwanyi terimba. Nga tusiima byonna Ssaabasajja byatukoledde era nga bye tukoze birabikako byonna birungi era tufunyemu n'erinnya kati bantu bangi abamanyi olw'emmwanyi eyo Ssaabasajja gye yampa. Ezokusooka ekula mangu ku myaka gumu n'emyezi 6 etandika okukola okubala ate bwe bala tesirikira nze okuva lwe natandika okubala paka kati noga emmwanyi tezigwako. Nensimba nnyo n'aba ministers ab'amasaza ab'amagombolola bonna gavumenti Ssaabasajja Kabaka okusuubizanga netuukirizanga ebintu byayo bya mazima. Minisita omubeezi w'ebyobulimi n'obwegassi Oweekitiibwa Hajji Hamisi Kakomo babadde alambula abalimi wakati mu kweteekera olunaku luno akunza abantu b'Omutanda bajjumbire omukolo guno n'enteekateeka zonna kubanga zirubiddwamu kusitula mbeera zaabwe. Omusajja lya Kasujju gwa Nabansasaana gulimu okugenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe ya mmwanyi terimba nga tuggulawo sizoni ey'omwaka guno 2022 ate ekitundu ekyokubiri mulimu okwolesa ebyobulimi obusuubuzi n'obwegassi mu Buganda. Wakawaka bwa Buganda bwasalawo okwongera amaanyi mu kulima ne mu kulunda ne mu bwegassi era baffe abadde atukubiriza emirundi gyonna okulaba nti twongera amaanyi mu kulima emmwanyi ate twongere n'amaanyi mu bibiina by'obwegassi. Obwakabaka ne busalawo buli ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu wajja kubangayo omwoleso ogulaga Buganda weetuuse mu byobulimi bwegassi n'obutonde bwansi. Mu buufu bwe bumu omwami wa Ssaabasajja ow'essaza lino Kasujju Maka Jingo Kaberengo owookubiri akasiza nti enteekateeka ez'omukolo guno zonna ziwedde n'akunga bannabusujju bajjumbire. Abamu ku balimi abattumufu abanokoddwayo e Busujju era bajjumbidde enteekateeka ya mmwanyi terimba ye mwami Ssebaggala Hassan ku kyalo Ngandwe, omwami Mujabi Emmanuel Emanyi, Ssaalongo Nsobya Edward Kabayenga era be bamu ku abo Kamalabyonna bajja okulambula. Katikkiro wakutuukira ku mbuga ya ssaza Busujju Emwera atongoze emmerezo y'emmwanyi era aggulewo ofiisi z'ebitongole by'abakulembeze ku lukiiko lw'essaza oluvannyuma aggalewo omwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi ku mbuga ya Mumyukamaanyi. Ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda Martin Okoti Ochola aliko kampuni 2 ez'obwannannyini enkuumi z'alagidde ziggalwe oluvannyuma lw'okukizuula nti zibadde za bulabe nnyo eri ebyokwerinda by'eggwanga. Kizuuliddwa nti kampuni ezo okuli ya Damocos Security ne Detail Protection Services zibadde zikola ebikontana n'amateeka nga zeenyigira mu bumenyi bw'amateeka n'ebirala. Kampuni ezo kakano ziwanduukuliddwa ku lukalala lw'ebitongole by'ebyokwerinda era abadde bazikulira n'abakozi babalagidde banoonye ebyokukola ebirala. Kampuni enkumi endala 8 Ssaabaduumizi wa poliisi alagidde zigire nga ziyimirizibwa olw'obutakola bulungi mirimu. Mu kiwandiiko ekisomeddwa omwogezi wa poliisi Fred Ennanga, Okoti Ochola alagidde abaduumizi ba poliisi mu ggwanga lyonna okuŋŋaanya emmundu okuva mu kampuni ezo eziyimiriziddwa n'ezo eziggaddwa. Ate ezayimiriziddwa okumala akaseera mulimu kampuni 8 omuli Tracker Uganda Limited, Range Protection Services, Crown Security Limited, Dillard Security Group, Supreme Security Limited, Delta Force Protection Services, Premier Security System, Star React Security Guards ne Alert Guards and Security System. So ba DPCs baweereddwa ekiragiro okuŋŋaanya emmundu okuva mu bano. Emmundu zino bazipangisa kuva ku poliisi, so zibeera mmundu za gavumenti n'okulaba nti bategeeza abo be badde bakuuma ebifo byabwe okunoonya obukuumi mu kampuni endala ez'obwa security. Ebyo nga bikyali bityo poliisi mu Kampala emiriraano erabudde ku bubbi bw'ettaka obupya obutandikiddwawo ng'abalibba bakozesa endagamuntu enjingirire ne bawuddisa abaguzi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala emiriraano Loku Yeesigira agambye nti abantu 9 bakwatiddwa mu Kampala mu bubbi buno era bakuumirwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Omuntu ajja n'akulaga ekyapa nga kiri mu mannya amatuufu agannannyini ttaka n'akuwa ne national ID ng'eri mannya amatuufu agannannyini ttaka naye ng'ekifaananyi ekiriko kya muntu mulala, era okwo kwasinziira n'okuleetera omuntu ali ku kifaananyi ekyo n'amukulaga nti ye mugagga nannyini ttaka. Era bw'okola search mu ofiisi y'abakulu wano Mulandizi
bakulagira ddala nti ettaka lino limanya goono gwe n'okakasiza ddala. So tusaba abantu okuteekako emikono batuukire ddala mu ofiisi mwalina okukola risaaki bageraageranye n'ebifaananyi bye balina. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa okasuka ekintu kyonna ne kikuba mu mmotoka ng'etambula obeera ozizza omusango ng'omuwabi wa gavumenti David Baxter bakibinga bwannyonnyola. Katugeze ng'amayinja, bicupa n'ebintu ebirala eri ekidduka nga kitambula n'ayasa endabirwamu yakyo oba n'akosa ddereeva. Bwe yazza gwa Nagomala era engassi gy'awa ya bukadde 6 oba okusibwa emyezi 6 oba byombi. Abatuuze mu zooni ya Kirumba B mu kibuga Masaka baguddemu ekyekango. Amasannyalaze ge bagamba nti gabadde gabbiriddwa bubbiribwa bwe gakubye omukazi n'afiirawo. Omusasi waffe Thompson Kayinja kalutuvire ku ntono. Bino bibaddewo olwaleero mu zooni ya Kirumba B mu kibuga Masaka. Omukyala ategerekeseko erinnya limu lya Prose ng'atemera myaka nga 26 egy'obukulu nga mukyala w'omutuuze ayitibwa Segirinya Pade bw'akutte ku kasiga akafumba oba kayite kakoyiro amasannyalaze ne gamukuba n'afiirawo. Okusinziira ku ssentebe wa zooni eno eya Kirumba B Nabukeera Rose Ssanyu ku lw'omukaaga oluwedde bano baabadde n'omukolo ogw'okwanjula mu maka gano kyokka nga tebabeerangako n'amasannyalaze mu nnyumba. Mu mbeera eno ey'okukola omukolo ogw'okwanjula nga balina amasannyalaze waliwo omugezigezi eyababbidde amasannyalaze ge yalobeseza ku muti olwo ne bagafuna butereevu nga tegayise mu mita ne gayingizibwa mu nnyumba omukolo ne gunyuma. Wabula olwaleero omukyala yagadde afumbire ku kakoyiro era olubadde okukateekako bw'ati amasannyalaze ne gamusika ne gamukuba ekigwo kya bugazi era tazzeemu n'akalirawo. Baliraanwa abawulidde ng'aleekaana abanguye ne basanga ng'omwana we ow'emyaka nga2.5 egy'obukulu ng'agenda ku mulambo gwa nnyina we gugudde ne bamusikayo. Abawuumeme baluddewo okutuuka kyokka amasannyalaze oluvannyuma gaggiddwako ne poliisi kwe kujja n'eggyawo omulambo ne gutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'e Masaka. Bawo omukyalo ono yadduse era we buzibidde nga tannakomawo. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gaagano. Olunaku olusoose olw'empaka z'empiira egy'okusunsulamu amasomero mu disitulikiti y'e Kampala aganakiika mu mpaka eza National Copa Championships ez'omwaka guno lufundikiddwa ng'amasomero gonna galwanira ebifo ebina ebiweebwa disitulikiti y'e Kampala. Emizannyo gyonna olwaleero gizannyiddwa ku ssomero lya Old Kampala Secondary School era Kibuli ekubye abatesitesi aba Old Kampala 3 ku bwereere. Old Kampala ekubye St Mary's Heritage Campus golo 2 ku bwereere ate Uganda Matters High School Lubaga n'ekuba Kololo High 3 ku bwereere. Mirala egisambiddwa St Andrews Kagwa Gombe High School ekubye St Mary's Heritage 5 ku bwereere ate St Andrew Kagwa Gombe High School n'eremagana ne Kibuli emu ku emu. Kakungulu Memorial eremaganye ne Concerted College emu ku emu. Kawempe Muslim n'eremagana ne Kakungulu tewali alabe katimba ka munne n'empiira emirala. Paka ziddamu enkya ku Kibuli Secondary School era bano bakutunka ne Concerted College ate Kolo High ne Kakungulu Memorial, St Andrew Kagwa Gombe High School ne Old Kampala, Kawempe Muslim ne Uganda Matters n'emipiira emirala. Paka za National Copa Championships za kubeerawo okuva nga 16 omwezi ogujja ogwokuna mu Arua wabula mu 2020 ne 2021 tezaaliwo olwa COVID-19 era ezaasembayo mu 2019 ejjinja St Mary's Kitende yazeetikka. Ebyo nga biri bityo Kawanda SS bannantamegwa b'empaka ez'okubaka ez'amasomero ga senior ekubye St Mary's Kitende bugoba 219 mu mpaka ezibadde ku UCA Mukono. Ate mutego gw'amasomero ga primary Archbishop Kiwanuka Memorial Primary School na Kirebe bawangudde ekikopo ku St Noah Junior School Zana ekutte kyakubiri Heritage of St Stephen's ekutte kyakusatu. Mu ngeri emu omupiira oguzannyiddwa mu liigi y'abinywera ya Uganda Premier League Mbarara City eremaganye ne Bull FC goal emu ku emu mu kisaawe ekakyeka nga kaakano Mbarara City egenze mipiira 13 nga tewangula. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337.
Gavumenti ya Russia yogedde kati nkikafuwe President wabe Vladimir Putin okutula ku mmeeza emu ne mukulu munne owa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kadde kano nti mu kiseera kino kubeera kusiba nsano ku mazzi bwe batuula bombi okuteesa. Minisita wa Russia ow'ensonga z'ebweru n'atabwekebera Muzeyi Sergei Lavrov agambye nti ky'omukulembeze waabwe Putin okutuula n'owa Ukraine nti bateese ku lutalo oyinza okukigeza ku mbwa okuzira enseko. Mukulu agambye nti wakyaliwo ensonga nkumu nnyo ezibolanya amawanga gombiriri nti kale bateekeddwa okutuula basooke bazikkaanyeeko abakulembeze be baleboke batuule. Kinajjukirwa nti Volodymyr Zelensky aludde ng'alaajana ng'ayagala bagasimbagane ne Muzeyi Putin amutunule mu munye amubuuze lwaki abalumba. Bino nno bizzeewo ng'amawanga gombiriri gateekateeka okuddayo mu nteesaganya ezindira e Butuluuki ezitunuuliddwa nnyo oboolyawo tezinaayamba okukakanya ku lutalo olufuuse nnamulanda. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Obudde bugayegaye nate emmundu ezzeemu okuseka ku muliraano e Congo ng'abayekera ba M23 balwanagana n'amagye ga Congo era abantu ba Congo batandise okudduka nga beesogga Uganda. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bongedde okusima Obwakabaka olw'enteekateeka ya mmwanyi terimba mu kiseera kino ng'Obuganda buteekateeka okukuza olunaku olwa bulungi bwansi n'ebyobulimi. Gavumenti ya Russia yogedde kati nti tejja kuteesa nti President waabwe Vladimir Putin kikyali kizibu nnyo okutuula n'owa Ukraine Volodymyr Zelensky nti bateese emirembe. Ge mawulire ag'essaawa zino aggundegunde maaso moogi.